abamu ku bannamukisa bewangulidde ebirabo mu kazinyo kagabula Ssekukkulu akateekebwa Olupapula Lukedde kwoleko James Lubega ow'Ekawanda awangudde pikipiki ya bodaboda eyaweebwayo abaseneke Mundeba n'abalala. Lubega James oli w'Ekawanda wewangulidde pikipiki ya Senke. Okuwangula abadde bagula Olupapula Lukedde ne bagizaako nga kateekebwamu ne bakatwala abatuli ba mawulire gaffe ne balinda okuwangula. Amannya gabe galangiddwa mu pulogulaamu y'ekyenkya. Kakande Vincent Bolenga, Anakitende Teddy Chanja, Byekwaso Mathias Mbarara City, Manga Emmanuel Wesoloti. Olwaliro tugabidde abawanguzi 20 ab'ebyessava bya Ssekukkulu kyokka ate waliwo ne muwanguzi abadde ow'omukisa ennyo eyewangulidde pikipiki eya Senke okuva mu Dula Motors mu Ndeeba. Akalulu kano kakugenda mu maaso kakazanyibwa era bannamukisa bangi bakwangula ebirabo omuli n'amanzaali nga Michael Mukasa Ssebbowa omukunga w'olupapula luno bw'annyonnyola. Abawanguzi abagenda okusembayo era nga bajja kubeera bangi ddala bajja kuwangula mu kalulu ke tugenda okuzannya nga 2 lujja kuba Lwakutaano olwa wiiki ejja ate ku Mande neddako nga 23 abantu abo tubakwasa ebyassava byabwe. Mulimu pikipiki zikyaliwo, mulimu tukutuku zikyaliwo, mulimu okuwangula abagenda okwewangulira okugenda mu Hotel Governors Mukono ate nga bajja kufuna n'okugenda okulambuzibwa ekibuga ky'Ejjinja mu bifo ebisinga okusikiriza abalambuzi. Mu ngeri emu tulina abannaffe Abayuga Chiik abatuwadde enkoko empitirivu obulungi okwetugenda okugatta ebyassava byonna omuntu byetaaga okufuna Ssekukkulu gy'atajja kwerabira. Ssebbowa asimye beete mu kalulu kano n'abasaba okwongera okutuwagira. Kintu kino kitandikidde mu Lupapula lwa Bukedde gye kiri mu Bukedde Famma ate ne ku Bukedde TV kuno era okugaba weekuli. Bulwesi bya Ruhanga kuli okusasanya amawulire mu Vision Group asabye abaagala okuwangula ebyassava bya Ssekukkulu okugula Olupapula lwa Bukedde bakize obukonge obeera ku muko gw'okubiri. tubasaba wonna wooli noonya Bukedde, noonya omwana tunda Bukedde supermarket, abakyala babeera ku makubo ne stands ofune eggulire lya Bukedde ogyemu akapapula akakonge kabeera ku peegi y'okubiri oteekewo amanyago ne jova okamudize ku 10 bwe ruti ofuna omukisa n'owangula tukutuku ya $9,000,000 n'owangula piki ya $5,000,000 ate n'abo ekitereke kya Christmas. Mu ngeri emu n'empaka z'omulimi asiige ziteekebwa Vision Group zikomekerezebwa olunaku olw'enkyanga buwanguzi bakubukawo n'ebirabo. Ku mukolo guno abawanguzi abasooka bagenda kulaga engeri gye bazibagatta omutindo ku bye bakola. Mukire emu eyakaaba omuntu amu ebikopo ebitaka wansi wa 8. Ku mulundi guno ebibiina by'obwegassi byateekebwa mu kuvuganya era nga 3 byakuwangula. Empaka zino ziteekebwa Vision Group ng'erwamu n'ekitebe kya Budaaki mu Uganda, DFCU Bank, Elem Airlines, Kawojesi era ng'empaka zino ez'omulundi ogw'ekumi bukyanga zitandikibwawo. Tutwala abalimi abo ababa bawangadde ne tubatwala Netherlands ne basobola okusharing experience ne ba farmers abali eyo ekigatta ku value yaabwe. Bw'oba onoonya bank ekutegeera ebeera naawe mu buli ngeri jangu mu DFCU Bank tujja kuba nga tukuweereza. Emikolo gyakolezebwa obuteeteevu ku mikutu gya Vision Group gyonna okulina Bukedde TV. David Tamale yakusakidde eggulu ku lwa Bukedde TV.